y'omukwade bamanyi ebyama ebikusike ebya Major General Kasirye Gwanga. Njagala okwegatta ku mwana w'omwami Stephen Lumo abeere nga atubuulira omusajja oyo gw'olaba omwana w'omwami amanyi Major General Kasirye Gwanga. Kyokka naye agamba nti kyamumanyiiko ate Major Ntwatwa amutegeera nnyo. Omwana w'omwami sooka obuze ku bannayuganda abakulaba otuwe Major Ntwatwa atubuulire Kasirye Gwanga yaani. neyanzige bwana Freddy Kigonvu amanya mwana w'omwami nga babagambye tuli wano mu Bunnamwayazana nga ndi ne Major Ntwatwa Moses Kabanda abadde personal assistant wa Major General Kasirye Gwanga era nga be bali mu ntegeka ekola kuziika omugenzi naye nga baali bonna mu lutalo okuva ebbanga ddene nnyo ddala. Major Ntwatwa nsanyusa okulaba. Major Ntwatwa abantu baayogera nnyo ebintu ku Major General Kasirye Gwanga gw'obadde omuli kumpi era bwe nabadde mbuuza abantu bangi nnyo okwetooloola awo nga naviiridde ddala ku speech ya president ababadde eyo ne baŋŋamba nti genda olabe Major Ntwatwa ne baŋŋamba nti nkufune. Major Kasirye Gwanga omaze naye emyaka emeka? Kumpi ebbanga lye lyonna twatandika naye kuva mu P1 nga muli mwenna nga tuli ffenna. Muyingira muti okwegatta mu buyeekera buno bwe tugamba kubanga okusomaawo kwonna tujja kulaba oluvannyuma eyo mu maaso oba enkya naye kaakati weegatta otya naye okwagala okuyeekera gavumenti eyali eby'obululu oba gye baali balunzi? Gavumenti y'obuta abantu abasinga obungi wano mu Buganda baagiyeekera kuba baali banyiivu. Baali banyiivu? Omu ku baali abanyiivu? Nali munyiivu. Ne Kasirye Gwanga? Ne Kasirye Gwanga. Kozi mwazaalibwa wamu? Musomera wamu mu kibiina kyekimu? Mu kibiina kyekimu. Okay. Era yansalako ne wano nga mmwekyenyi. Okay. Kasirye Gwanga ayingira NRA mwaka ki? NRA yo yenyini nga NRA inja kuganti. Tetujja genda eri majeje yali mwamini biki? NRA nja kuga nti mu 86 kumpi ng'olutalo lugenda okwo anti yenara kuba ebibinja ebirwana byali bibiri mu lutalo yenyigiramu mu 82. Okay. Naye gye bayita NRA ya agiyingiramu naye nga ye olutalo yalutandika dda mu 82. Okay. Okay, that is very good. Kuba okujjukizako akatono ebibinja ebirwana ebyali birwanyisa byali bingi byonna tebyawangula NRA newangula netukkiriza yatukobaliniza kuganda netugatta ku buwanguzi bwayo netufuuka NRA okusinziira ku bye nayogedde naawe nga njagala okwogera naawe olwaleero waŋŋambye nti sijja kusobola naawe kubeera naawe ku makya nti lwakuba okeera nnyo gw'oli mu ntegeka eziziika ki Major General Kasirye Gwanga. Major General Kasirye Gwanga gwe ne famire ye mulina kakwate ky'akamanyi akakufuula ow'enkizo? Ekisooka ey'enkizo nti twazaalibwamu ate tukuze ffenna. Ekyokubiri bwe twatandikawo ekibiina kino n'oyingira magye bwe mbadde ndi mu nju mu ddiiro wano ndabye pulezidenti akutimbatimba ebintu sibimanyi bye mwetimba ebyo midaali pulezidenti akutimba emidaali n'ebintu ebiringa bwe bityo abantu boogera ekintu nti Major General Kasirye Gwanga yaleka ebiraamu bayinza omuziika egindi bagenda omuziika egindi. Major General Kasirye Gwanga bagenda muziikawo? Major General Kasirye Gwanga bamujja muziika mu kifo bakiyita Nkene kiri wali Busujju bayitawo Mayirikiti Uyala Mayiranze yandaganawo
wane bateeko bajja okunziika musala gunjakengako bwe guba gudda n'enjuba bweba eva eri ebeere nga enjakako n'atulagawo ate nga kyakiri historico kubanga awo yasooka otwakuba omukutano ogusooka okwogera n'abataka ng'otaluli awo obusujju otukkiriza okuba nti bajja kuwa support. Waliwo omuntu alina obujulizi nti awo we yalaga oba gwe wali mutabani we warrant officer Mayanja Rogers. Okay. Mutabani we yenyini wange kwega mutabani waffe era abakuziza kubayingira amajeno wa myaka 9. Waliwo ebigambo ebyogerwa nti Major General Kasirye Eggwanga yaliko ekiraamu ekyakula nekiwola ebido uniform yange mugiwanga gundi emundu eno mugiwanga gundi ettaka ndi wadde gundi olowooza ebintu ebyo gyebiri ebintu ebyo tebiriyo kubanze kumpi buli lunaku si kumpi na bumpi buli lunaku mbadde njogera naye ku simu ku bintu ng'era yambuulira era n'ekyo ye yali aŋŋambye ekyo twandituuse na President Museveni singa atabadde agambye kweyagala teba abasinga ng'amaanyi ogambanga ne President wano ze banziikanga ayagala muziika awo eyo statement yagikola nali nva side ze Gomba netukyamawo ekyo nakideo natulaga nawo. Okay. Kakati waliwo ekibuuzo ekimu abantu kati abakulaba ku Salt TV balaba Kasirye Eggwanga naawe gwoli kijana. I would say that Kasirye Eggwanga balaba muzeeyi awedde emirimu mbeera ki ebaawukanyiza okubeera nti mwasoma mwenna mu P1 ye ng'alabise ng'akutuse ate gwe ng'okyali mpyanga. Nze Kasirye abadde alina ebintu byakozesa nze byekikozesa nga ze sibikozesa ne bitta appetite abadde ali ekitono kuba nze kyendowooza nti yandibadde takaddiwira ku speed. Kakati enkya ku makya bwe mukeera ogenda oyiseeyowa ku Nkene Mayirikiti. Kasirye Eggwanga mwetegese omuziika nga COVID bwagamba abantu 10 asa tebajja kuba 10 yaawo ate awo yo UPDF ng'ekolagana ne family bakkiriza abantu bo bajja kutulaga abantu era bajja mu kitiibwa kye nengera nga tugemera nti embeera ya COVID kubanga babeera bajjeno bameka abatwala essanduuku babeera nga 6 bo bajjeno sijja kugaa nti nziise kubawera naye batugambye nga bo nga amagye bajja kukola ekyo nayo nga mbeera yako kubanga bo baba baziika abasitula essanduuko babeera lankaye abakuba emizinga basukkawo buluugi kati awo temwayise dda mu 10 twayise mu 10 naye nga kyo tujja kisabiro family n'amagye gajja okulabika kubaga amagye institution namba omanye kamanda chief ekyanasa personal children benyini nga kwebali kuno bamanyi kwebali kuno abaliko wali abali ebweru baliyo batano ebweru je batano. Okay, alina omukyala gwabadde abeera naye kati abadde talina mukyala gwabeera naye. Okay, abadde abeera nambwazi ezakabi lwaki mwagala nyembo okusinga abantu mmwe ng'abasirikale abamu kubanga walonda byewembwa embwa kale teziba nnyo n'abantu abantu abiseera bino bazibu embwa ekulabula buli budde bujjira mbonera omuntu embwa gye mukwano gw'omuntu asinga. Kakati waliwo kintu kye boogera kya Lunabuddu. Major General Kasirye Eggwanga was very controversial. Gw'okyogerako ekyo very controversial. Ebigambo ayogera kubanga yali musajja nga tayagala nnyo kulimba wa mazima ali straight. Omuntu bw'obeera straight bakuyita controversial. Kubanga olwairo gwoyinza okungamba ekintu nenkikiriza naye ate oli naye bw'anajja n'ambuulira amazima gaakyo tegaŋŋaana kukkiriza ky'oli
awo abantu baga nti controversy nti okwonagana naye nga mazima ge gamufuula kyabadde. Kasirye Gwanga bw'oba omutunuulidde gwe omaze naye ebbanga ddene waliwo abantu oba describing emirundi ebiri n'amwatulira n'emmizi abadde ki n'amwatulira totambula n'otambula n'oggwerayo nga takugambye kino asobola okugamba abadde asobola okugamba omuntu yenna okutuuka ku pulezidenti w'eggwanga nti gwe kyokoze ekyo era ate yagambira ddala yalyanga nti kasita omalanga okuweza emyaka 6 tewali nsonga ekulimbya muntu kuba oba tolimba muntu oba olimba nsi Buganda kye bagamba tebakyakubira bigambo oba olimba nsi kaakati gw'osuubira okuziika kwa Kasirye Gwanga kuyinza kubeerawo ddi gw'oli mu ntegeka you are very close kusuubirwa kubeerawo bw'ataabeewo kiki kyonna okusinziira ku bafamire kujja kubeerawo ku Lwakutaano naffe ku Friday eno Friday. Kaakati tuyiseemu mu mikolo gy'amagye katono nga tugenda okumaliriza ekintu kino ekya Meja General Kasirye Gwanga. Emikolo gibeera gitya gwe gy'osuubira egigenda okubeerawo kuziika Meja General Kasirye Gwanga? Bo bajja mwogerako nga banaagadde naye ajja kubirwa emizinga egimuwerekera byebitiibwa yakubirwa mizinga si masasi nga bwali Meja General. Ebintu bino binamala okuyitamu nga babaza okubatawo nga batekinga over. Kaakati enkyogenda kulaga basimi basimi ekifo kyennyini kuba identifying nti wano abooluganda singa bakuwakanyisaawo eyo tebajja kumpakanya kubanga ate bakimanyi n'abamukubo bamanyi nabo bennyini bamanyi era nebandibadde nga tanayogera bandibadde babuuza nze abooluganda nti yagamba kumuteekawo. Meja General Kasirye Gwanga ekigambo ekisembayo omwogerako ki nga asiibudde ensi eno? Mwogerako ng'omuntu gwe tufiiriddwa ennyo kubanga abadde ayagala nnyo ensi Kasirye Gwanga kyemwogerako nti musajja abadde mwagazi wa ggwanga lye abadde ayagala nnyo eggwanga lye. Nze naye interactinga naye emirundi nga 3 emitono ennyo naye ndowooza abadde ayagala nnyo eggwanga lye. Tumusubiddwa nnyo. Omulabi omulungi wa Soul TV ono ye Meja Ntwatwa Moses Kabanda, personal assistant wa Meja General Kasirye Gwanga. Baava mu P1 era agenze okufa nga bali bonna. Eyo embeera bwetyo. Tujja bongera ebirala enkya ne luli mwebale kubeera naffe. Webali nnyo webalire ddala omwana w'omwami Stephen Lumu ne Meja Moses Ntwatwa Kabanda abadde amannyo Meja General Kasirye Gwanga akadde katamu